Tukwaniriza nnyo ku emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndine with Caldem tuze tuwayemuko ku mboozi olw'ensonga ezitambula zigenda mu maaso. Soko nzikirize wizijja kubuuzeeko tutandikira. Mbabuuzaako muna bekwera nga muli abali ku emboozi mu UG muli bakabinyu mwebale kukola ogwokusatu guno speed etutwala speed naye nga mwebale kubeera nga mupambana abali e Dubai. Nzabo mbabuuzaako nnyo Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Oman, Bahrain yonna n'aba streaming live wano e Uganda abali mu America, South Africa, wa Boston wa bona tubabuuzizaako. Amina. Wizidi weekend kunaku lwa Sunday Pastor Aloysius Bugingo yavudde ku kiruti n'agamba nti asonyiye bawalabe bonna abaana be bonna Dorine Bugingo bandi basema Miracle bandi bonna nti yabasonyiye simanyi bali bamukola ki naye agambye nti yabasonyiye n'agamba nti yamisinga okubalabako ebbanga lyamaze buli ameka kumpi 7 lyamaze nga tabalabako abamisinga okubalabako era agamba nti wonna bwe bajjira oba bajja mu ofiisi oba wawonna ye bo bwe bajjira agenda kubaaniriza era tabalinako buzibu bwonna agamba yamisinga okubalaba n'agamba nti n'omwana omutone omulezi naye bamukweka n'agamba naye amumisinga okumulaba. Era nagata ne plan ze nyingi nnyo byana okumukolera biyitirivu nnyo naye atamulabako. Kakati mwe byonna byayogedde mu kusonyiwa abaana abo naye ate ekya maama waabwe ekyo tekyabaddemu yeti yamugedde nako tetwamuwuliddeko. Olowooza maama si yeetaaga okusooka okusonyiwa era olowooza tali musonyiwa. Simanyi gwe ensonga eno giraba oti, of course badde bigwe badde bingi nnyo ate ne mukyagenda mu maaso. Kansoke nkuba akabonero nkimaliriza ekyo kakati ekyo kibayita okufa ebiri. Omanyi okufa ebiri ng'amanda. Amanda gafiira mu ttanuulu oba mu kyokero ne gamba ne gafiira ne ku sigiri. Kakati Bugingo aleme kutusiruwaza gw'oyinza otya okungamba nti osobola okusonyiwa neiba ng'omuntu ow'omu nnyumba yo yennyini ate nga sigwa osookeddeko n'ogamba nti neiba wange babali banabe ba mu nju bye yasonyiye. Ati kyekimu ekyo kyengezaako kugamba gw'osonyiwa otya abaana ng'omukyala tomusonyiye. Ye kakati kambuuze amusonyiwe omukyala yakola ki? Abaana abasonyiwe ensonga yazoogera ku kituuti. Nsonga ki? Omukazi yali amuyisa bubi tamuwa mmere yali ayagala na kumutta. Gamba abaana be bandibadde bagamba nti dadi tukoze eki tukusonyiye. Kyogamba abaana be basobya Bugingo. Omukyala yasobya Bugingo. Ewa Bugingo yasobya abaana. Bugingo yasobya omukyala. So si nti Bugingo yamusobya ki? Okufuna omukyala omulala. Ate agenda okumufuna ngano biganye. Nga biganye bityanga ne Bible yetugamba nti buli musajja yena onafunanga omukyala ne mubeera omu. That's companionship. Era obeeranga n'oyo toyawukananga naye obulamu bwo bwonna bwe mubanga muli bampeta. Anti etagikiririzaamu. Anti kati kyo kibayita nti obusiru bw'enjoka butannanyini bwo kati olemereddwa okufuna emirembe mu relationship empya ey'omukyala omugole. Akalira sebe emirembe agirina giruwa ate tulaba n'okuzina obusuuti bwasimula n'embeera gyalabikamu. Mubalaba byambalo naye nga wasula yamanyiwo. Gwe kati kankubuuze ku bugagga Bugingo bw'alina gw'obadde omusuubira okutukulukusa amaziga akaabanga ffe bayalaba Antony ku bugagga Bugingo bw'aliko obadde omusuubira okudda katuuti okugamba nti neeyambudde kino ekibadde kindiko nkyeyambudde tannaba kyeyambula alimba kikyamuliko kikyamuzoganya bubi nnyo naye akimanyi nti ekintu kye yakola tekyali kituufu tekiri ku musingi gwa bulokole nga gwe pastor omulamba otubuulira enjiri nti olina okubeera nga obwotuuka ekiseera genda oyanjule omala okwanjula kuba omukazi embaga temuli bakawundu kakubye eddinisa aleka ti ate omaze oleese omukazi ow'okubiri okitegeera nti fayo aba agiwulira munda muli nga ye omuntu cause omuntu yenna ng'oli mukulembeze oba oli pastor oba oli ani olina okubeera exemplar eri abantu abalala bonna ababeera bakola ki bakugoberera. Kati bino byonna bye tuddamu mbwe abaana mbasonyiye simanyi Isaac Bugingo yote yamanyaako ekyo era mumusuubiza ebyobugagga byonna bye ngenda omukolera ebyo byonna beera rubbish. Obufumbo bwonna obutaliimu kati kankubulire kino
mukimanye nti amaka gakolebwa family ekolebwa baana obufumo bwonna obutaliimu mwana nti odidde essanyu eri omwana w'amakula gwowerera gwodigiza okitegeera omwana w'amakula gwodigiza gwowerera gwokola ki naye gwe ababo bali eri balyaki butanga bulungi batya ekisooka abaweereza obuyambi ennyumba yagibalekera balina ennyumba yaabwe ne bizinesi omukyala yali alina bizinesi z'endala n'abaana basomye emirimu balina nekimala ekyo nekimala ate baba mwetaazaaki kasente bakafuna kakati webaba kale tukikiriza bali bulungi kakati kyekyajeyo Bugingo manyi kyagaga mpressurizinze okuvaayo agambe nti abaana bange mbasonyiye netwebuuze fenna omanyi tutunuulira ebintu netubirekawo abaana obasonyiye baali bakukola ki kubanga abaana bo balondawo side eyali entuufu yeyatteddi Bugingo eyamama waabwe owasooka n'omubakubawo kino ekigundi kyebagamba kino ekyemyaka 10 ekyalwawo awo omubyawo abakyala bavuddewo bakutabukidde bubi nnyo omukyala agumye abaddewo okitegeera nze nasabiranga ewa Pastor Rosias Bugingo eyo ng'omukyala abeera ku katuuti n'ogamba bannange eno laavu egenda kubeerawo paka ewangaale okitegeera nga tosuubiramu kuwulira nti oba agenda kubeerawo omumooli bonna from nowhere nagenda okulaba ng'ebintu bikola ki befallinga ki apart maama yetavangayo n'agamba nti oba Bugingo nkukyayi up to now yagaana okukyogera yayagala omwami we ekitegeeza omukyala ye talina musango era abaana balondawo side entuufu ya maama waabwe nti ye maama yasigalira ku musingi guli gwennyini nti Katonda kyagassa awamu kufa ne Pastor Bugingo alina ensonga ze yagamba nti omukazi ali amuyisa bubi omukazi ali yagala ku n'ensonga enkulu yamwawukanya ye gyagamba nti omukazi ali yagala ekyapa kya church Kanani kibeere mu mannya ge okitegeera mu mannya gaabwe ye Bugingo kyatakize nnyo yagamba nti ekyapa ekirina kubeera mu mannya gaffe kubanga kyapa kya church y'abantu bye bikule byabaawukanye ebyo n'ensongereza waka kakati House of Prayer Ministries International yani y'abantu balokole baliwa bagula ettaka nsobola ogerayo n'ensaba wa 5 ku 10 ne bagimpa nsobola okusulawo omwezi mulamba ne batango baawo nga wala bataseguka olese engugu niyese engugu nenjiteekaawo bwe banga y'abantu bannange tubeeremuko some sense of humor ate ogambye kyaki yaffe nsulawo engugu mwezi mulamba ndete ebidomola byange n'ebidoli byange mbiteekaawo ngenda kusulawo olabe batansuule wabweru kyenjogera eri egamba nti kyaki yammwe ettaka lyange kyaki yammwe ettaka lyange wenjagalira wonna nsobola okuteekako ekirala naye yagamba nti abuusabuusa nti ettaka taliri mu mannya ge ababuusabuusa nti ettaka taliri mu mannya ga House of Prayer Ministries nti kagali mu mannya ge yagamba mugende mulandizi mukebere ebyo byonna gyebiri bituufu naye ekyebuuzibwa House of Prayer Ministries International yani magala matulaga kyapa ne baba kitulaze era kike kyani golooza kyakayizi second pastor kyakayizi kya Semakula Deo Semakula sadi pastor kya mutaawe force pastor kuba abo bonna basumba ba House of Prayer Ministries byabwe kakati sebo gwangamba mbwe ekyapa ekiriwo nti Teddy Bugingo yali agala kiteeka mu mannya ge Teddy ye mutuufu yavaayo nayogera amazima nti ekituufu kyo ekyapa kino kyandibadde mu mannya gaffe ga gundi bwe kirina okubeera abantu be bagula ettaka ye Pastor Bugingo kyawakanya balinako obuyinza abantu balinako obuyinza ku Pentagon eyo babulina butya bavayo bakilaiminga olabe olyoka olabe House of Prayer Ministries International ya Bugingo ebintu byabalokole byonna bisetingiddwa ku muntu ogu nga bona laba Victoria Church mundeeba yaserwadda no doubt nti Miracle Center ya gundi ya Kayanja ebyo bibeera bisetingiddwa ku muntu nga yogu omu tekibeera nti ogenda gamba nti kino ekigo kino kya bukatuli kibikoze bitya nedda typically ettaka libeera lya musumba ye ne church eba ye
era yalina n'olukusa olugamba nti kati ndiga gundi gwoleesa olugezigezi ekimu ekyekumi olemeredde okukireeta kugobye genda mu kikoni nze nkugobye Makerere yaba alina obuyinza obwo. So bino byagamba nti Teddy yali anemeseza okubeera nga ngamba ebyobugagga tubiteeke muri mu gundi bali yali atyo okugaba n'ekiwato nga yayagala yekakuba oluseke okitegeera kina kuba kiwato kubanga eri business si kintu kirala kyonna. It's all about what? Business. So toyinza kungamba mbu Teddy yali ayaganye tugire bwetu tuti nga ngamba kwa bwetu tuti eyensonga ekwawula cause Bible yetugamba nti kufa kwe kuli baawukanya. Omukazi omumalidde ebiseera omuzaddemu abaana almost nga bana batano yamala mu kikulukuta emyaka 10 down the road ovuddeyo omulangidde ekyo. Omukazi ali bulungi akalate bagiyita gaki ali bulungi yete bakulya ebinusu tageti y'abakyala bonna mu nsi bonna tageti yaabwe ne wafuna sente zenkana zitya kubeera mu bufumbo yeyo yekyekirooto ky'omukyala yenna. Ati omukulu yamugamba alina yafuna omusajja omulala abeere naye anti kati ate tekikkirizibwa kubanga ye Teddy yakulaga nti ye mulokole atuukiridde atambulira ku mpaji ez'obulokole kyezigamba nti omuntu nebutaba bulokole nebeera bukatuliki ng'oggyeko obusiraamu kuba bw'obusiraamu bukkiriza aki eziwera bw'oba olina obusobozi naye zinagana amadiini amalala Protestant bukoze butya olina okubeera n'omuntu ogwo omu kufa kwokka mpozi n'obwenzi naye Teddy yamukwatirako mu bwenzi kuba ye Kiganda yemukkiriza akacapati kaase n'omwana yemukkiriza omwana wa capati yamulaga ensumika n'amusingako oyo yemukkiriza nti newa yafuna omukyalo omulala era alina omukyala w'omuzimbabwe eziti muzimbabwe ali awo bwatyo mweruyeru oyetukkiriza naye gwe Teddy wamukwatirako mu bwenzi ati olwo byayagala omukola ebisinga obwenzi okumutta wacha wewe ewa aleeta obujulizi kubanga yagenda okikola ekyo ebbanga lyonna lye baamalawo cause babeeranga ku katuuti bonna naye nga baayawukana emyaka 2 emabega senga yali ayagala muwa buto oba kumuta senga yakikola nedda bali bayawukana naye nga omwami ye yanoba nga ye yavaayo n'agenda nga tebenda bakuvaayo buvi naye nga ye yavaayo yanoba yafuna dda akazigo ke ati kati eyo yali pulaana ye just yali pulaani ye nga ye omuntu tukiriza tugaane ebyensi musumba waffe bigenda bimutwala ebyensi bimuli bubi nti amafuta gayiika nye amafuta galinda singa gadde gayiika abantu bali bali tibakyagenda Kanani ati kati tukola bwe tuti Katonda bwakuwa like wobeera n'okuyitibwa calling ng'akuwadde ekirabo ekyo ye nga ye takikugjaako osobola osigala ng'olagula oba wali mulaguzi osobola okusigala ng'owonya oba nga wali owonya osobola okusigala ng'osabira abantu naye ye kyakola akuviira buviizi takugjaako ekyo kyeyakuwa era abantu obalaba bannyo bagambye wano nti bannabbi ba bulimba naye boogenda makya kigabe nga gajjudde abantu nga bajjudde sijja bamenya naye bannyo be boogerako wano nti bannabbi baki ba bulimba sikyo anti abamala bakozesa obukodyo oba okulimbalimba ancengezaako kugamba nti ye Katonda kyakola akuviira buviizi n'akuleka gwe nobeera nga amafuta gayiikayiika dda kati nga ffe tulaba kyakungulu naye nga gwe munda gega amaziga g'okola ki g'otandiisa okulaba nti amaziga mannyo gakyajja gwe lindako kuba kali gwe tosobola kungamba nti nsonyi y'abaana bange omukyalo omulese omuntu gwe wasobya waali ye tomusonyiye kuba ye kyatya kiri kimu nti omusango gwamusinga okitegeera omusango gwamusinga kyova olaba yekukutiriza kuki ku baana naye n'abaana nabo bonze kyembeebazaako kimu nti balonda sayidi entuufu gokeere ku makyo kyabwe bukyayi maama waffe from nowhere ogambe mbu ayagala kukuta ebbanga lyemumaze ebbanga lyemwasolinze ebbanga lyemunoonyerezaako sente okutuuka okugaggawala paka awo olw'okuba olaba nti ono alina ekibuto kyetaaga na seat belt kukisiba takyasobola kujooga takyasobola ayambala zino ziri kawunda omanyi omukazi gwatukira okwambala kawunda ng'ate gwe oli portable okitegeera olabira ddala ng'akulabisa olabira ddala nga sirevo yo olabira ddala nga talina na wajja ku ggwe nga ggwe omuntu ng'ogamba owaayi nyingizeewo ensumaki enaasobola okulya ku ssente pastor alina ensonga ze wantulabye abasajja bangi abattiddwa nafu nga bakazi be babase nafu ne bava olw'ebyobugagga n'ebisonga endala nafu senga yali ayagala kugamba nti alina ensonga ze nga y'omuntu
yandibadde kuba talina kye yeetaaga kati abaana yali yabazaala dda yandibadde agamba nti Teddy nkuvuddeko naye ku lwa Mukama ku lwa Katonda sigenda funa mukyala ki mulala kampereze endiga Paulo yatugamba mu Bayibuli nti you lazarus remain a celibate osobola osigala ng'oli mulaawe naye ku lwa Mukama okitegeera nti you lazarus remain a celibate ku lwa Katonda n'osigalawo n'ogamba omanyi munzigyemu n'ensigo eno nze ngenze kuweereza Katonda okitegeera nti bw'oba okimanyi nti oyagala Katonda kuba abantu abasinga obungi bali ku Katonda tebali mu Katonda okitegeera tebali mu Katonda kati ku lwa Katonda nti omufunye abaana olina Isaac Bugingo omuto olina Teddy Bugingo olina gundi kati ofunye ensuma kitenda bakuzaalira ye makulu azaala alinayo omwana omu babiri omu alinayo omwana yogo omu ofunye omuntu kati olina abaana wummula kikyo kyetaaga savinga agala okulabirirwa ng'omugabo nga pastor funa awusigalo n'omuntu amulabirira awusigalo tasobola funa awusigalo ani atobbe musibako nti ate kati ayagala awusigalo ab'eŋŋanda mama we waali tebeesigwa ate kati akulyamu olukwe abeera nakugwa mu kifuba kyo abasajja bonna ba Dawudi okugwa basawulo okugwa bonna twajja nga tubalaba baali bakazi be babasuula era downfall z'abasumba abasinga obungi wano abagudde teri kirala bakazi be babasudde kati nze ndaba Jezebel wamusomako saba musomese Jezebel gwendabira ddala nti bwe yajja mu bufumbo bwa Ozeya yali muntu ng'atambulira mu butuukirivu nga w'amaanyi nnyo newe wajjawo Jezebel downfall bwe yatandikira Adamu yali agira bulungi nnyo ng'atambula Eva gwe bajja mu lubirizi lwa Adamu bwe yajja bw'ati Bugingo downfall ye amafuta okuyiika era siru mukyala gwe tomanyi numbers Bugingo ze yali alina ku lugimu ya Teddy zakendeera zegambye nze omukundiga nze bwe nfayo kyogambira tebekendeera zakendeera si bwe yali alina ssebo taata andi akasubi akamube kava ku nnyumba y'essubi tegwa naye gwe era batogiraba naye era ebeesereba tegwa kuba kati gwe teeberezaamu gwe tomanyi kyali ku Kanani nga Teddy akyaliwo gwe tokimanyi ojjukira walk of fame eyava ku Bat Valley nga batambula okugenda ku Kanani omulundi ogwasookera ddala gwe okimanyi eyo jamu yakwata abantu ne beebuuza kikino naye kati osobola okuva ku Kanani kamera bagiteeka wano mu tent bwe bati naye wali eringa n'eri yonna yonna kkiriza obagaana mafuta gayiika namba zakola ki zakendeera kati bino byonna byakola ali ku contempt cards kanjogere ku luzungu ali ku contempt cards zazanya ali ku bu game gwe toyinza kuŋŋamba nti Mr. Wagwan nkulinako obuzibu ate kati nga nkulinako obuzibu nga gwe obanga gwe wanyiiza oba nze nakunyiiza ate nenzija ne ŋŋamba nsonyiye mutoowo kikola sensi kikola sensi kubanga abaana mwabakuliza ku musingi gwabwe Katonda era ne Bayibuli etugamba nti gondera abazadde bo ennaku ze ez'okunsi zibeere nnyingi si kyekyo kati gwe omwana watuukira nga wamukuliza ku musingi gwa Katonda watuukira okujeemera n'agamba taata kuba abaana bakulu aba Bugingo baana bakulu batikiddwa balaba waliwo akakawala akamufaanana bannange ka boko fire olabira ddala famire eyandibadde ng'eri mu ssanyu olabira ddala ekintu ekyandibadde nga kinyuma nga tulabira ddala lwolo mmodo waffe nti nange bwe mba nga nvuddeyo byagaana ku mukyalo oli omukulu Teddy Bugingo ani kati kyagenda okukola biba byagaana kataakikake nange kyenja okukola kiri kimu nange nja kufunayo nange Teddy wange bwe naamaliza ate mpasa omulala anti ndi ndigaye bukiba kiganye ndi ndigaye naye kali ataako kuba kuzikirira kuba kuggwawo ekyo si kyo ekigambo kya Mukama we kitugamba endiga oba oziwabya oba tokyalunda ndiga giba misege oba oziwabya
nti abasumba abasinga obungi tebavuddeyo kubuulira abantu mazima batandise kubuulira njiri ya justice ya kitwale mobile money kiriwa kiikyo si kiraba bannange kiikyo kitwale okitegeera nti mmere ya leero naye omusingi omutuufu guliwa funa omukyala beera naye oba akaddiye oba alina akabasito oba ali atya yoyoyo kyova nze neebaza Sirwadda abali n'ebintu bingi ebimu bye ayingidde mu byobufuzi abantu ne bakola kino bamulika naye takyawanga mukazi we bakaddiye bonna bakosekose bonna bano bapasita kyaze bonna tebagobanga bakazi baabwe nti ne waba akaddiye waliwo ono pasita ono mukwano gwa pasita Bugingo ow'emmengo oyo yani ali ono muzeeyi ono muzeeyi mwerabidde erinnya yes oyo ye leaders w'abapasita bonna abo be ba legends abasookerawo ddala abo nti kakati oyo naye alemereddde okubuulira mutabani we ekyokukola ekituufu kuba tavaayo 24/7 abeerayo ku kyaki naye n'omulaba naye ng'aweeweeta buweeweesi alinga anoonya ki omugaati anti pasita Bugingo omusajja mukulu yeesalirawo omwami mukulu anti weesalirawo yeesalirawo ekikukola naye bayibuli etugamba nti wabeerawo omuntu asobye like ng'osobezza soka musoke mugende mu bakadde abakadde be bagaana mu consulting mwongereyo mugende mu bakulu ababeera bakola ki babasingako bwe kigaana ekyo ng'oyo aba akoze eki aba alemye sikiwanga ensonga zino basooka ne bazituuzako mu bakadde b'ekkanisa kozi babeerawo naye kati obuzibu bwenfunye mu bakadde b'ekkanisa nti nabo babeera bakuba luseke osanga omukadde w'ekkanisa nga talina kyayinza kusalawo tewali kyayinza kwogera oyogere ki akatuuti kabeera kakoze eki kakulemye era ojja togenda kuddamu kubeera ng'obaako kyoyogera yadde so omusumba bino byayogera mbwe abaana mbasonyiye ekyo si kyabwa Katonda oba olina okusonyiwa abantu bonna webabeera nga bakusobya kuba sebawo nsonga awo bino byagamba nti bagenda ne bamulalaasa ne bakola ki abaana baali batuufu anti abaana baali sirise ye Bugingo natunka ne maama waabwe nze nsobola kubeera ng'onjogerera maama wange bwotyo n'ogamba nti nange nsobola okubeera nga nkuleka abaana tobanenya oba olina kunenya muntu ono yennyini omusajja kati labayo kiri bwe kiti Teddy Bugingo kyemwagalako kiri kimu nti ekintu kino yatuuka ekisira ye n'akiteeka ku level nene n'akirekera Katonda ye n'agamba sijja kulwana ntalo za wattuuyo mukyala wa Robert Kayanja yali avuddeyo ng'asazeewo ye kulwanira ku Teddy Bugingo naye wandooza kyatuuka ekisira Teddy n'agamba omanyi ono omukyala kirabika naye ayagala kulwana ntano ze na Bugingo kozi balina obutakwatagana bungi nnyo n'agamba kamwesonyiwe kamuveeko kamwesaleko ne batandika obuweereza obulala Teddy Bugingo nga ye natandika obuweereza bwe okitegeera nti yakikwata bulungi nnyo era at the end mugenda kulaba mwenna gye kigenda okuggwera nga Teddy Bugingo awangudde tebagenda kuddiŋŋana kotimi tebagenda kuddiŋŋana ne kkiriza obagaana waliwo akalira akali wansi awo kati golooza makula ye musanyufu saawa zino musanyufu nnyo alina eddembe ali mu maka gayako agenda maaso na mwami we ye musanyufu ali awo bolowooza emirimu agikola bulungi omwami amulabirira amukyusizza alabika bulungi ennyambala kyambala gali amasuuti gali agaba ayambala bufiitingi ago Teddy yali agamwambaza gana manene gana gali agabajja kooti enkulu zayi kooti takyazambala kati abeera mu fiitingi galolida nga musajja agwanidde so kye yali amisinga kyekyo ebyebimu byali amisinga ebyensi musumba mwenyewe atugamba tukolerera ggulu kakati yali amisinga mu bulamu bwe lwaki abantu twerabira gye tuvudde gye nvudde waffe nti omukyala yasobola okugumiikiriza ng'ennyumba etonnya omaze ogisereka ofubutu nti fuluma kati golooza blessing onaazifuna ng'otya kubanga kkiriza obagaana buli mwana waasigala awo mayanja ng'ovudde ewaka ng'omwana agamba taata Katonda wange yamba kitange ono gy'agenze bimutambulire bulungi aleete ssente kati eyesala teriiwo wa Bugingo
kuba oli omwana wa makula esala gyasabira asabira mama we na kitaawo oli kiriza oba gaana naye musaayi gwe yayinza okukusabira kagwe kyogamba abaana gye bali ewa Teddy bagiweereza esaala era bagisabira mama waabwe tebagisabira taata nti yandibadde akola bwati ekintu kyandibadde bwe kiti simple and precise leeta abaana basabe bajje ku kituuti Teddy Bugingo ajje ku kituuti aho tulabe engeri gye mugamba nti kati nze nkusonyiye nawe taata nkusonyiye n'oli nkusonyiye ekyo kye twagala kati kye bwekigwa kyekiddako olwo kwata makula goba tumalize program makula wampeta tumalize program eno wampeta anatira okufuuka ow'empeta tekikkirizibwa eyo empeta yenfu teriiyo ayi Bugingo takkiriza mu mpeta makula wakawundoka ku byedinisa sikawundoka ku byedirisa yayanjulwa yes gye mikolo gyakolebwa tulinze embaga tekolebwa nga ate terina kukolebwa kubanga eriwo mu bukyamu ate bukyamu ki bali bayawukana wa Katonda yalina okubaawukanya so si Supreme Court so si kooti ento simanyi kooti enkulu simanyi Beni Kiwanuke kooti size zirina okubaawula Katonda yalina okubaawula akasembayo Teddy Bugingo alina kujja katuuti ka House of Prayer Ministries International ajje n'abaana baabana n'oyo omuto omulenzi Bugingo gwatugamba nti ye musikaawe kuba yatugamba yamusuubiza bingi nnyo bonna bajje katuuti Teddy Bugingo ne makula abeerewo makula akwate eddamula amuzeeyo amundize Teddy Bugingo oli mugulota yazege bote bafundikidde nti Teddy Bugingo ajje ekanani n'abaana bonna nga mukyala makula waali mukyala makula azeeyo eddamula akwate eddamula azeeyo ddamula etaliye ddamula siye isiye ddamula siye kataba baba bakwasa katikkiro ddamula katikkiro yenayina abalangiriddwa kabaka nga amaze okumulangirira bwe bamukwasa ddamula alina okuginyweza kubanga babeera baba bateeseteese okugikola ki okugisikambula kati Teddy Bugingo babanga teyanyweza ddamula we makula najja n'agimuggyako buzibu ki naye gwe kyoweeyo n'okumanya kabaka yasiima nti kati gwe mayiga otulabyeko si ng'akuggyako ddamula Katonda yasiima nti ekitali kikyo newookotye ekibbe ebibbe tebyala toya towangalirayo Emirembe oba tolina akwate eddamula amundize nnyini ye ddamula si wuwe manager from Mayanja aka Mr. Wagwa nina ne Wes Caldem so bote butambula onako olwaleero ensonga zizo naye katubasabire bitambule bulungi side eyo naye nga muliro mungi nnyo fire si byangu nnyo n'akatono kale tugulabagana olundi twagaliza birungi byereere